Omubiri gw'omwagala w'abangi omukulu Honorable Muhammad Ssegirinya nga gutuusibwa ku Paalamenti era Sipiika agwaniriza mu nnyiike ey'ekitalo baganda bange naye munaye ekitwewuunyisizza nti abantu ababaka aba NRM bagaanye okujja mu Paalamenti okukungubagira omwana wattu Honorable Muhammad Ssegirinya eyatuvudde ku maaso. Kiswaza nnyo ate era kibi nnyo, kiraga ekifaananyi ekibi. Bantu mmwe naye mwandikoze mutya, mwandibiseeko kubanga ensi yakitegeera ffenna nti Ssegirinya olwamutwala mu kkomera gye yajja olumbe olwamutta. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera kano nga tugenda mu maaso n'okusabira mukwano gwaffe muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya. Okusoomoozebwa kungi, abantu bangi batwaze okusoomoozebwa naye Katonda atalya nguzi era ajja tubeererawo. Katonda wange tukwebaza olw'obulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya bwe wawa abamu baganye okumukungubagira naye ate ffe tulina okukungubaga ku lwa mukwano gwaffe muganda waffe muntu waffe. Kibi nnyo bannange, kibi nnyo, kitalo nnyo, kibi nnyo. Bigambo oluusi bituggwaako naye ng'ekyokukola tetulina, naye tusaba Katonda amutusaasirire omwoyo gwe n'omubiri gwe ate era agulamuze kisa. Naye abantu mmwe aba NRM Mukama nammwe abalaba, kyemulabye ku Ssegirinya nammwe kiribatuukako. Bingi bituuseewo, bingi bikoleddwa, bingi buli kimu tubimanyi nti naye Katonda yasinga okumanya. Kankulage mukwano gwange embeera bw'ekiweeri ng'omubiri gwa mukwano gw'abangi Honorable Muhammad Ssegirinya ate gutuusibwa wano ku Paalamenti era nga Sipiika wa Paalamenti omukyala Anita Among agwaniriza mu kitiibwa eky'enjawulo.
Stop! Up! Segirinya ati sobo obulamu busaanewo kibasazeewo kusanya obulamu bwange ndikati Segirinya tukwetaaga onyonyole ku bebijambiya nze nyinyonyole nze Segirinya oyinza okunteka mu kintu bwe kityo amazima ga Katonda bana munansonyiwa okubeeranga amaziga gampitamu munansonyiwa nene bwobeera gwe toyinza butaka abanga bakutaddeko ekintu bwe kiti bana yemba bulira mazima mpisiddwa bubi ennyo mu bulamu bwange sifunanga kombeeranga bweti kubanze bagambye ne bwenda baakaaba mpulira bubi abamu bambuuza Segirinya kiki ekikosa zichalite ekikosa zichalite nti numwa nnyo okulaba munnange nga akaaba numwa nnyo netoyinza kuddira kintu bwe kiti ne bampa ogupapula buno mu mazima ne bangajangwe Masaka Segirinya we reporting bandimpise okweriportinga kintu ekirala mwandimpise ku kirala mwandifumbyewo ekirala mwandigambye mwantaddewo kintu kirala ndi kyennakoze mwantaddewo kirala bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gira muntu bamutadde ebintu bwe biti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikiririzaamu Katonda wabanga yategeka nti ekifo nja kifuna naye nkifuna kati mbanga mutuuso kikimanga mukyetaaga ayita mundira bulamu bwange buteeka mu matigga bwe gati kunkyayisa abantu ne bankyawa baagala bankyayisa abantu kubanga biri bya bufuzi none ekifo kitwale nze ndekera obulamu bwange ndekera ne family yange mbeere nayo n'omwana wange Nagirinya amanyi okusoma nga alabe ebintu bwe biti nti taata ali bintu bwe biti banange munsaasireko omwana wange amanyi okusoma nga bamulaga shifura si your dad nga mwana wange alabe ebintu ebifaanagana bwe biti mu mazima ga Katonda mu ggulu nga alabe ebintu ebifaanana bwe biti omanyi kye baba bakukoze banaye munansonyiwa naye mpulira bubi ku mutima gwange mpulira bubi nnyo kuba nembeera nze mbadde mu nsi ebbanga lyonna nembeera ey'ekitalya bankwata ne bansiba naye teyantuusa mu mbeera bweti bankwata ne bansiba ennalufeenya ne banzigalira naye saatuusibwa mu mbeera bweti nga gye bantaddemu olwaleero because ennalufeenya bankwata nwanira mukama wange Kyagulanyi bwe yali akwatiddwa wano ku byekitalya bankwata nwanira Edi Mutwe Nubianiri nga bakwatiddwa oba kiraba naye toyinza kuddira
Embeera bweti gyendi musegirinya nga ndi mukukolera abantu bange mbasakidde encha programu yange ebadde yagenda mu malwaliro genda baagali obubi omuli eryekawaala omuli eddwaliro ly'ekkomamboga malwaliro ago ga KCCA tegalimu bintu biyambisibwa ntwaleyo emifaliso ntwaleyo ebitanda ntwaleyo ebintu bye naleese olina ateekawo embeera ndi kati segirinya tukwetaaga onnyonnyole ku beebijambiya nze nyinyonnyole nze segirinya oyinza okunteeka mu kintu bwe kityo amazima ga Katonda noteka mu kintu bwe kityo ekinene bwe kityo kyovula mbagambye nti bandinsibyeko ekirala kyonna mwanditutte ekifo atiisa okunteeka mu kino ate mwandinzise nenfa nemanya nti segirinya nfudde ngensi eyina kifaananyi kirala kyemmanyiddemu naye si mu kino ate si mwandinzise busi mbabuulira muzima okuteeka mu kino ekintu afudde asinga oyinza kuddira nowa munno ekintu bwe kiti tosobola kino ekintu kinene nnyo tosobola kukiwa munno tosobola kiwa munno banange ndi munyiivu ndi bwennyamivu naye mulaba amaziga gampitamu ndi munyiivu segirinya ndi munyiivu ekisembayo ndi munyiivu nnyo kino kyekinsasuddwa mu politics basajja kugamba nti segirinya atisoba obulamu bwe busaanewo kyebasazeewo kusanyawo obulamu bwange kyebasazeewo kunkola mu nkola bweti kyebasazeewo kunda mejinga kunyonoona kyebasazeewo olw'ekifo ky'ebyobwemupi olwa intentions endala ze baagala okukola ne bagala segirinya katumukole bwe tuti katumukole mpisiddwa bubi bannange olwaliro lunaku sijja dwerabira byafaayo byange mu byafaayo byange lunaku sijja kulwerabira sisobola kulwerabira sijja dwerabira sijja kulwerabira ne mulemu okukwata abantu abatuufu ne mugandi kati mukwate segirinya ne mugaka mukwa segirinya gwe musamoninze nemugati nze gonze go musamoninze ne abantu abatufu ne balemo okukwata ne mugaka kati segirinya gwe tukutte ekyo ina gonzo kinyonyola nakitegeera nti segirinya yeetaagibwa mwandimpise ku nsonga endala yonna nandibadde njiwuliriza nenga nti waye kangenda abasajja bagambye bwe bati naye ekyo ekintu bannange kinene toyinza kissa ku munno tosobola kuteekako munno kintu bwe kityo tosobola olw'ekifo olw'ebyobufuzi ebirala kuba bano bo bafumbye bagambye tukoze tutya omusajja alabika atusima tuse segirinya tukoze tutya alabika atusima tuse kye tulina okukola kayingire mu kintu ekinene bwe kiti anaagenda okukivaamu ng'ebbanga lyetoolodde ng'entebe ya Kawempe North tugitutte mugitwale entebe mugitwale nze nazaalibwa nnyina ekifo ebbanga lyonna lye mbaddewo mbadde nnyina ekifo mugitwale nekyoyinza kuddira muno n'omuteeka mu kintu bwe kiti tosobola bano abasajja abaaluse ekintu kino bannange mulina okumanya nti kinene nze mbadde siriiwo naye nenkomawo nentuukira mbino nakomyewo jjo nagenda okgenda nga n'ebyo ebyemasaka tebenda bakwapeningawo nabirabiranga ku social media nange nga ndi eri nengamba yiba naye abantu baffe security yandigenzeyo nebayamba nga tebina bakwapeningawo bwe baalabye nga ekintu kiganye omusango guganye okuyimirirawo ne bagamba tukoze tutya segirinya katolino musaako ekintu ekinene ne bafumba ekintu bwe kiti kye baakoze ne bagamba nedda kati segirinya bw'anaaba yekka kiyinza okutulabisa ennyo tugatteko n'omubaka omulala Alani Sewanyana naye ne bamugattako ne bagamba kati tagetinze kubanga Alani talina petition tagetinze ne bagamba nti kati mulina okufunirako n'omulala mumuteekeko naye ne bamugattako musajja wattu naye talina kyamanyi era ali gwini nga nze naye nga bano abasajja nsaba mujje mbeeko ekintu kyenjogera mpulira omutima gunnenyise siyenze segirinya wammwe gwe mumanyi omukadde ono mulala toyinza kuddira kintu kifaanana bwe kityo n'okiteeka mu muntu tosobola okuva ebintu byonna byatandika bino nze mbadde siriiwo nakomyewo ggulo naye toyinza kuddira kintu kinene bwe kityo n'okiteeka ku muntu ekinene bwe kityo nze segirinya gwe mulaba wana amazima ga Katonda mu ggulu n'enkoko sobola gisala ate omuntu bwe ndaba omuntu akaaba
naku yange sagala muntu akaaba ne tosobola kuddira kintu bwekiti ekintu bwekiti wallahi no kissa ku muntu tosobola ekintu bwekiti ekinene nogira no kissa ku munno mazima ga Katonda mugulu nzo musajja yetalinawo nzaba yetalinawo nzaba de yagenda okusaka bwenkomyewo ekinsasudwa kumpereza kisamonizi kimpita ngene nnyonyole kuttemu lya abantu segirinya oyinza okuddira ekintu bwe kityo kiteeka ku munno ekinene bwe kityo bana basajja betuvuganya nabo mbululu kati bowe balabye nga petition ebalemeredde ne bagala katubeeko kye tufumba naye oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okissa ku munno ekinene bwe kityo nze segirinya abadde sirinawo kale singa mbadde wendi ogamba nti kale nti obadde wooli ne byansanga na bweru mbadde mbiraba ku social media nakomyewo kiro amazima ga Katonda nakomyewo ggulo ne bogenda ku airport nakomyewo ggulo genda otunule nasimbula ddyo genda ebweru neno ddira ekintu bwe kityo abantu batandika okundabira mu kifaananyi ekirala nze omusajja ayimira n'abanyigirizibwa ebbanga lyonna nyimirira n'abanyigirizibwa bino nakomyewo jjo nagenda ogenda nga nebyo byemasaka tebenda bakwapeningawo nabirabiranga ku social media nange nga ndyeri nengamba yiba naye abantu baffe security yandigenzeyo nebayamba nga tebina bakwapeningawo bwe balabye nga ekintu kiganye omusango guganye okuyimirirawo ne bagamba tukoze tutya segirinya Katonda musaaka ekintu ekinene ne bafumba ekintu bwe kiti ne kyebakoze ne bagamba nedda kati segirinya bwana aba yekka kinzo fulabise nnyo tugatteko n'omubaka omulala alanise wanyana nene bamugattako ne bagamba kati tajetinze kubanga ala ntaina petition tajetinze ne bagamba nti kati muino okufunirako n'omulala mumuteekeko nene bamugattako musajja watu naye talina kyamanyi era ali gwini nganze nenga bana abasajja nsaba mujje mbeko ekintu kyenjogera mpulira omutima gunnenyise siyenze segirinya wamwe gumumanyi omukadde ono mulala toyinza kuddira kintu kifaanana bwe kityo n'okiteeka mu muntu tosobola okuva ebintu byonna byatandika bino nze mbadde siriiwo nakomyewo ggulo naye toyinza kuddira kintu kinene bwe kityo n'okiteeka ku muntu ekinene bwe kityo nze segirinya gomulaba wana amazima ga Katonda mu ggulu n'enkoko sisobola gisala ate omuntu bwe ndaba omuntu akaaba naku yange saagala muntu akaaba naye tosobola kuddira kintu bwe kiti ekintu bwe kiti wallahi n'okissa ku muntu tosobola ekintu bwe kiti ekinene nogira n'okissa ku munno mazima ga Katonda mu ggulu nze omusajja yetalinawo nzabadde yagenda okusaka bwenkomyewo ekinsasudwa kumpereza kisamonizi kimpita ngene nnyonyole kuttemu ly'abantu segirinya oyinza okuddira ekintu bwe kityo kiteeka ku munno ekinene bwe kityo bana basajja betuvuganya nabo mbululu kati bowe balabye nga petition ebalemeredde ne bagala katubeeko kye tufumba naye oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okissa ku munno ekinene bwe kityo nze segirinya abadde sirinawo kale singa mbadde wendi ogamba nti kale nti obadde wooli naye byansanga na bweru mbadde mbiraba ku social media nakomyewo kiro amazima ga Katonda nakomyewo ggulo ne bogenda ku airport nakomyewo ggulo genda otunule nasimbula ddyo genda ebweru neno ddira ekintu bwe kityo abantu batandika okundabira mu kifaananyi ekirala nze omusajja ayimira n'abanyigirizibwa ebbanga lyonna nyimirira n'abanyigirizibwa nojja nondekako ekintu ekinene bwe kityo nogaa nsegirinya ali mu kintu bwe kityo ekinene waliwo ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okussako nze onteekako ekintu ekirala kyonna naye n'otanteekako ekyo nze ekimu ku kisinga okunnuma ne mulaba nkola zi charity bwe ndaba omuntu anyigirizibwa mpulira bubi nnyo neno ddira munno mu budde buno bwe nkomye kino kye bansasuza ne bampita ku parliament nti jangu receiving ekipapula
jango receiving ekipapula mazima gakana mugulu ne bampita tijango receiving ekipapula mpisidwa bubi nnyo aba family yange mikwano gyange nga balabe bintu kikeekyo bwe biti byabantaddeko nzatana ado musango atamanyi n'ekibuga n'ekitundu gye biri simanyiyo singamba tena gene ne nkola yo charity nanige nti baba nagene ne nkola yo charity n'ekitundu